Lero mumanya serebu nkuletedde Jet Li ngono muzanyi wa filimu okuva wali mu ggwanga erya China wamu ne Hollywood mu ggwanga erya America. Nkwaniriza ku Falke Official omukutu okawo genda okuba ng'oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku baserebu bo ab'enjawulo wano mu ggwanga erya Uganda ate era ne wabweru wa Uganda. Ate nga naawe yanyumirwa filimu ez'ebina Uganda nga zizanyiddwa mu lulimi Luganda, beera nga osubscribinga wano ku Falke Official era nga nyongera okutegeeza nti kafirimu kaffe saa zino ke tulina akatambula bakayita First Love oba omukwano omukake era nga kano kafirimu ka butundutundu. Ate era nga njagala okimanye nti buli lunaku olw'omukaaga ssaawa 10 ez'olweggulo tuba tukutuusako firimu empya oba paati empya. Kakati olunaku olwaleero kugambye nkuletedde Jet Li era ng'ono muzanyi wa firimu ate era nga producer waazo. Njagala okutegeeza nti ono gwe nkuletedde y'omu ku abo abazze nga beekolera erinnya mu kisaawe eky'okuzannya firimu era nga amanyiddwa ensi yonna wamu n'okubeera nga nte talent gy'alina mu kuzannya firimu bangi abagyegomba era nga bagyegombera ddala. Yogwe tugenda okuba nga tumanya biki ebimukwatako mu bulamu bwe obw'okuzannya firimu, obulamu bwe obwa bulijjo wamu n'ebyo eby'obugagga by'asobodde okubeera nga nte atuukako ng'ayita mu kuzannya firimu. Njagala okutegeeza nti Jet Li gwe nkuletedde nga Jet Li erinnya ery'oku screen oba erinnya erizannya firimu, amannya ge gonna ye Jet Li Lyanje nga yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi gwali gwa kuna omwaka gwali gwa 1963 era nga wenkoledde vidiyo eno alina emyaka giri 62 egy'obukulu. Yazaalibwa wali mu kibuga Beijing mu ggwanga erya China. Bwe tugenda mu maaso n'okumanya ku bazadde ba Jet Li, njagala okutegeeza nti wetwogerera saa zino bazadde ba Jet Li bonna baafa wabula nga taata we yali ayitibwa Li Lyanje nga ono yafa nga Jet Li yalina emyaka gyali 2 gyokka egy'obukulu ate nga maama we yali ayitibwa Zhang Fenglan naye bw'atu nasobola okubeera nga obulamu bw'ensi yabuvaamu. Bwe tugenda mu maaso n'okumanya biki ebikwata ku famire ye, njagala okutegeeza nti Jet Li bamuzaala n'abaana abalala 4 ng'ewamu be booluganda 5 nga ku bo kuliko omuwala omu ate era n'abalenzi baganda ba Jet Li bali 3. Bwe tugenda mu maaso n'okumanya eby'obufumbo oba Jet Li mufumbo oba si mufumbo mwaka guno gwa 2025, njagala okutegeeza nti wenkoledde vidiyo eno mu mwaka gwa 2025 nga Jet Li musajja mufumbo era nga mukyala we ayitibwa Nina Lichey nga ono bafumbiriganwa omwaka gwali gwa 1999 oluvannyuma lw'okubeera nga nte yalina mukyala we eyali ayitibwa Hanga Kuyan. Bw'atu nasobola okubeera nga baali bafumbiriganwa omwaka gwali gwa 1987 ne babeera nga nte baayawukana mwaka gwa 1990 era nga Jet Li wenjogerera ssaawa zino alina abaana 4 nga 2 yabazaala mu bufumbo bwe obwasooka ate nga 2 yabazaala n'omukyala ono gw'alina essaawa zino. Bwe tugenda maaso n'okumanya obuwanvu bwa Jet Li wamu n'obuzito bwe, njagala okutegeeza nti Jet Li musajja muwanvu fuuti 5 n'obutundutundu 6 ate nga azitowa kilograms ziri 66. Bwe tweyongerayo maaso n'okumanya ebyokusoma bya Jet Li, njagala okutegeeza nti Jet Li y'omu ku bantu abataasoma kusoma nga gwe kwomanyi omwana n'asoma okuva mu primary paka senior oba secondary paka university. Nedda Jet Li ye we yaweza emyaka gyali 8 bw'atu yasobola okubeera nga nte asoma martial arts era nga martial arts we yamusomera ku ssomero eriyitibwa Beijing Amateur Sports School. Bw'atu nasobola okubeera nga nte eyo gye yajja ekitone eky'okubeera nga nte kabaka mu martial arts. Kati bwe tugenda maaso n'okumanya ddiiro yatandika okuzannya firimu, njagala okutegeeza nti Jet Li yatandika omulimu guno ogw'okuzannya firimu bwe yali nga akyali ku myaka gyali 8 ddala kwegamba nga akyalina mu ssomero. Bw'atu yasobola okubeera nga nte avaayo ne yeetaba mu mpaka ezaali ennyingi ezamuyambako okubeera nga nte zimuwa omukisa okubeera nga nte azannya firimu wabula bwe yaweza emyaka gyali 17 bw'atu yasobola okubeera nga nte alabikira mu firimu eyitibwa Shaolin Temple eyafuluma mwaka ogwali ogwa 1982 era nemuyambako okubeera nga nte yamuleetera okubeera nga abantu beeyongera okuba nga nte bamumanya. Kati bwe tugenda mu maaso n'okumanya Jet Li yajja ddi okumanyika, njagala okutegeeza nti Jet Li okumanyika kwe kwaliwo omwaka gwali gwa 1991 oluvannyuma lw'okulabikira mu firimu eyitibwa Once Upon a Time in China eno nga yafulumamu ogwo omwaka ogwa 1991 era nga kino kyamuyambako okubeera nga nte awangula emitima gy'abantu abo abaali basinga okunyumirwa firimu eza martial arts naddala awo ku continent wa ssemazinga wa Asia. Bwe tugenda maaso n'okumanya ddi Jet Li yatandika okuzannyira firimu mu ggwanga erya America oba mu Hollywood, njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa 1998 bw'atu yasobola okubeera nga nte alabikirako mu firimu eyitibwa Lethal Weapon 4 ate nga okujjira ddala nga omuzannyi ow'olulango oba omuzannyi omukulu omwaka gwali gwa 2000 bwe yalabikira mu firimu eyitibwa Romeo Must Die era nga njagala okutegeeza nti okuva ku olwo Jet Li azannyira ddala firimu nnyingi wali mu ggwanga erya China oba mu Asia wamu ne mu Hollywood ate era nga kwezo firimu kuliko nnyingi ezikutte abantu omubabiro era nga kwezo firimu ezisinza okubeera nga nte zikwata abantu omubabiro kuliko firimu eyitibwa Once Upon a Time in China ngeno yafuluma mwaka gwa 1991 ne kubeerako firimu eyitibwa Feast of Legend ngeno yali ya mwaka gwa 1994 ne kubeerako firimu eyitibwa Hero nga ya
2022 nekubeerako firimu eyitibwa Shaolin Temple nga ya 1982 nekubeerako firimu eyitibwa Fearless nga ya 2006 Romeo Must Die nga ya 2000 The One nga ya 2001 eno nga yali sci-fi movie nekubeerako firimu eyitibwa Kiss of the Dragon nga yali ya 2021 nekubeerako Cradle to the Grave ngeno ya 2003 nekubeerako The Forbidden Kingdom ngeno ya 2008 n'alabikira mu series za Expendable ya 2010 2012 ne 2014 wamu ne firimu endala ez'enjawulo ate nga bwe tweyongerayo maaso n'okumanya mu 2025 firimu ki ezisuubirwa okubeera nga zifuluma nga Jet Li mwalinga omuzanyi omwaka guno gwa 2025 waliwo firimu esuubira okuba nga efuluma nga eyitibwa Blades of the Guardians era ng'eno Jet Li mwali bulungi nnyo wamu ne firimu eyitibwa Fight to Finish era nga nayo musuubire okuba nga nte omulabako bwe tweyongerayo maaso n'okumanya ezo awards Jet Li zawangudde bukyanga atandika okuzannya firimu njagala okutegeeza nti Jet Li ebbanga lyamaze mu kuzannya firimu lyo liweererako ddala kumpi lya myaka nga 4 wabula tabadde muwanguzi mulungi wa awards yadde okunominatingibwa mu awards ez'enjawulo era nga njagala okutegeeza nti bukyanga atandika okuwangula awards yakawangula awards ziri 6 wamu n'okubeera nga nte anominatingiddwa emirundi giri 19 kati bwe tweyongerayo maaso n'okulaba ebyobugagga bya Jet Li biyimiridde bitya mwaka guno gwa 2025 njagala okutegeeza nti Jet Li y'omu ku basajja abasinga obugagga mu kuzannya firimu naddala wali mu Asia era nga njagala okutegeeza nti ebyobugagga byo mu 2025 bikubisibwamu miliyoni 25 mu nsimbi eza dola oba kyoyinza okugamba $250 million nga byo byobugagga byalina era nga zino sente azifunye ng'ayita mu kuzannya firimu wamu n'okubeera nga nte azize nga aproducinga films ez'enjawulo akadde kasobodde okubeera nga nte amala mu industry eyo ey'okuzannya firimu yoyo abadde Jet Li sigenda kubanga nsukkaho okujjako kubanga nkwebaza gwe ya subscribing edda wamu n'okwaniriza gwe atuguddeko olunaku olwaliro nti beera ng'osubscribinga ku Falke Official oyongera okuba ng'omanya ebikwata ku baserebo bo ab'enjawulo wano mu ggwanga Uganda ate era ne wabweru wa Uganda ate nga naawe wanyumirwa firimu ez'ebina Uganda nga zizannyidwa mu lulimi Luganda teweerabira kubeera ng'oteekako notification obeere nga gwe asooka okuba nga omanya for now Mukama Katonda akunkuumire bye bye